Okay. It's happening right now. Oli ku Shalom 256. Eranga tumpola tuchaddeko ew'omukulu liri puzzle lunnabe. Tuwayewa ne embeera kyemukola omusajja ali ku kikomando. Bada yimbe puzzle ngo yimbe. Must book artist. December limedde mu January. Onotanda be December. Guno gwa munana. December twewola yokko ne tubaako kye tulya. Ne puzzle oli ku kikomando. Ne balandiro di amasimu kati baatandise. Kati yawola biranti omwaka oba obadde toli serious gyawunyedda. Omanyi waliwo obulamu bweri mbannaffe gye tubeera oba okwesanyusa n'obulamu bwa wanewaka. Kati wanewaka ate biba birala nnyo. Effiizi omukazi aba yagikonkonyedda. Akaviiri akabadde mu kyalo aka Christmas agamba taata Jaden kati yessaawa kakyusibwe nnyina okkanaabamu. Bulungi abaana abakazi ate bo ab'omulembe guno bwe batatugaggawaza bagenda twavuwaza kubanga bo buli kadde baba baagala kukyusa ssomero kati empeerera y'abaana ku bakazi yafuuka competition. Owagundi asomera ku Teletubbies lwaki owange ali Kiruddu primary school. Kati abakazi bakozesa abaana strategy ya competition. Kakati gwe njagala okubulira bana abakazi betwawasizaamu abaddoti ku mutuli ku kizibu. Amasomero babanga abagula engatto. N'owange mwagala ku Teletubbies. Wayino somera. Yes. Oba ozeewola, oba olya zambaata, oba otunda byolina. Bamanyi okulangira nga muli buliri. Nolaba abaana babaala basoma. Ate omukazi bw'abaana akumala amaanyi akulinda mu kiseera. Awo. N'abanga akutakulaatakula muto bwakusimba obugambo obuluma. Bano bana asoma naye ngatto pale. Ozo gasitabo yafa. Nze naye mukwano nkoyo obupangisa. Tuzimbe. Kwano wandibadde omaliza ennyumba eyo. Ennyumba eyo ne bwe tugiyingira nga teri mu madirisa. Ate abakazi n'abagamba nnyo Shalom. Ennyumba y'ewaffe y'amaffe yakozimba matugge. Twadde plaster. Abakazi bamalirivu nnyo era kati gwe njagala okubulira bano abakazi yabatendese. Bakambwe atana kulopa era kati ennaku zino kyobala nasekeredde abawala abawala tubaddengawo nga balemeddwa okutwekwata ebbanga lyonna abawala nga batuzanyisa buzanyisa bannaabwe ne batulabamu ekitambula ne batulabamu future ati bannaabwe bamaze okutovateekinga batuzaddemu abaana ate kati akomawo nti simanyi tweyagala omugamba munnaye enamba bagikola ki enamba wagigayaalirira bagitwala enamba wagigayaalirira bagitwala so abawala abo bagamba envuba egiriira mu katiku neekuliira mu ttaka so mwatugayaalirira mu biseera bya 2016 twali basiifu nga mulaba tetulina future nemugenda n'abagagga babbulooka b'amataka kati babbulooka b'amataka bamaze obbasuulawo temukyalimu yadde akawooma ati bagenda ate twalina future abakazi balina okuyiga ekintu kimu okugumiikiriza n'okuzimba omusajja kubanga bamaama baffe be bazimba baki ebikanga abakazi puzzle omukazi agamba omusajja amuzimba n'amala n'akola ate n'amuleka n'afunayo kimakula ekirala ekyo kyo kisobola okubaawo era tulina bigenza kigaana so munsi kijja kubaawo mayiro yabimbako n'agamba ebyo ebiri ate bijja kukola ki bijja kubeerawo so abakazi bateekeddwa okuzimba abazajja batuzimbire ddala kati bwakuzimba n'omulekawo ate ntya Atanzo tuyinza okwezimba kati puzzle guno gonna omwaka gubadde gwenye guno ogujja tuga mu Nsuju festival okyayolera ddala balina bye bazimba mbu baleeta seete enkalu just bulowooza nagati koleo kano ate mulanga agamba omulaba nyamusanga musingo ate bakomyaka janja golooza agamba akuzimba alina byakuzimba ng'aleeta seete enkalu ebirowoozo byakuwa tuve mbupangisa kati puzzle tuli mu nyumba yakamusi kyakuddeko mu yeekinaana kati obuboozi bwabwe obwo bagenda boogere ennaku zino batutwala ne ku poliisi mama Falidi yantwala ku poliisi saakugamba yantwala ku poliisi ne bazijjamu engatto nali nsuze wabweru namugamba ngenze mu studio nakuba essimu gasizikwa omusango nagusanga ku poliisi ngenda okuli afande wa poliisi ankubira tukuwetaaga ekibuye ngenda okutuuka nga bangakwasisi maama apo Toa viatu. Echo chata. Jamu musipi. Baba jani kampula. Jamu engato. Jamu musipi. You have anything like wallet? You put your register here. Ale bamusiba.
ogenda okulaba ate atandika okwekomyawo weyagadde bansibe omanya abakazi bazibu weyagadde bansibe leka bansibe bakozesa nnyo emotions abakazi bantwala ekitalya ate tafuluma na geeti ya poliisi kati aboneredde oyina okulanga afande kano yogera kubagamba okyusizza empisa ate yeyegayirira teri mukazi yali asibyeyo musajja mwezi amusibe dakiika kati oboneredde ozeemu amagezi oddanga munewalije nomubuza kati dakiika 3 twabadde twogera naavaayo awera nze namusiba era akimanyi taata Farid nze namusiba era namusiba namulagako nti muggalira eddakiika 3 wansiba ki abaya kuteekayo statement nezifuka paza asibiddwa kalabirira abaana kayamba mu mbeera eyo abakazi yengeri gye basiba ensiba yaabwe si nnungi so Shalom omwaka gonga bwogulabwe gutambudde 2025 de mulungi nabaddeko mu bbaala abakazi beeyongedde okunyenjaga kyansanyusizza nnyo abakazi bafuuyira ddala ekibaaba abemakindi abekya bbaala z'ekkololo Kampala abaana abakazi abawala bafuuyira ddala ekibaaba era ekintu ekyo kyankoze bulungi naye kati abakazi betugenda okuwasa 225 bakomando kulaki mafia ku mafia ekibaba kibadde mu ghetto kino ekiri mu bbala z'e Kampala kika omwana afuuwa ekibaba ng'alinga emmotoka ezijja amatooke eyisingire nga ziri ezijja amatooke eyisingire ekika ne kifuumuka kiti ekkololo ate basaze emyaka abakazi nayiseeko mu bbaala okulaba omwaka bwegukolaki bwegutambula era bye bino bye nasanze tuwe ripooti eya 31st ebbeere kweriri mbeera yonna oba mukadde oba mukulu simanyi oba balikola plastic sajale naye bwe nabuuzizza babawunsa ne baŋŋamba balireegana akati kana akasokoola amannyo gwe ate mu bbaala neyimirira ate mu bbaala yonna amabeere matutu nobula nopanti abakazi betuyingidde nabo 225 amabeere gati bagalegana buti buno busokoola amannyo nobula nopanti kyenasanze kyekiri ekkololo so abakazi betugenda okuwasa bakomando era n'abaana betugenda okuzaala tugenda kubeera mukka gwanjaga mwereere maama anywa taata ali ku minti kaka tugamba ne shisha ewaka 225 tunywa ne shisha pot wano we tulaga kyabayita okubeera solid 225 solid wali shisha pot ya taata wali maama akutte omwana yakutte omuti ngemulaba munno wachi ngeno omuka guli mu nnyumba munno wachi bwe mulaba ngeno omuka gwaka gwe muliro gwe nasanzeeyo so report yeje nakoze 225 you have to be solid abaana abawala batandikidde ku kibaba banywe enjago okufa obufi muti ku muti so kye nasanzeeyo embeera yo ya kikomando era nga bo ne pazo ya kikomando ngomwaka ogumazeeko kakataba kali siki ngoli kuziri city book nze ndyange ekikomando yino okinkolera kandi noteeramu ebijanjaalo byo bwe ntuuka ebijanjaalo byo nembiyiwa kati okyozaako ekikomando omanyi nkyozaako kati maama Faridi n'ateeramu ebijanjaalo kuba kiri kuliko di mu nsi yonna teri basiisi ba capati bamanyi kukola supu waabyo edda bateekangamu engano ab'entindo bateekangamu engano ekikomando ky'emakindi abaana bakikubya amazzi bakuwa ebijanjaalo bamuyita diirudiiru ekiryaga tekirimu yadde test kati kyeweekolera okolayo enveezizo ziba ewaka nobajjako capati mugansalira capati yongiremu n'ebijanjaalo kati bwetuuka ali mu kkubo ng'obiyiwa ate ng'oteekamu ebijanjaalo byewaka so kuliko omwaka akaviiri wakalina veetinga naye nakutya obuddemu mukwano mama David n'akusitula n'akutwala ku bukongo omuwumbatuutu I was so disappointed in you. Why? You was a proud member of you are ashamed, yes. What is was and member of phone boys Dimitri. Bamuka kwa kuchana. Ikanzu kiyavemu tamu. Teri jikombako. Nkusonyi ebibibi. Nalabye mama Faridi atandise. Okazi katandika okuyisa statement ye wera ikiriza paso kuno omwaka oyinza okuba embaga
natidde mama Palidi yatandika crazy ensonga eyo mwaka oguwedde nekati bantu bange nekati otandise okumpuumira mu matwe ejuke bakikulemezaamu nnyo matwe emikolo ate bwekubira ku mikwano gye ne bagamba weetuli ogenda okumaliriza okuyingira omukolo ng'omukolo gufuuse ekivu ng'olinga anoonya ogw'omusanvu tuyinza okugenda abantu nakibula bakyasonda emikolo nze kwennyini nze yava ne kugamba sikyasonda muki sisonda mukolo kuba mukazi wo batogenda kumpaamu nange nkoleki obunyumirwemu ebyo byemalire kakati kye nalabye bano banno bakuwaga mu miitingi ne bagamba ffe tujja kuwa bwetuli neyamyekamu kitundu otuuka okunoonya sente z'omukolo ng'olinga anoonya tembo z'ekivulu waliwo omuyimbi teri kintu kye bakyasinze geyezaako nga meseji za mukolo leero tulina meeting omanyi zitera kutuula wali mu Kampala Road tulina meeting ku Sunday yeyo mu nsi yonna teri kintu kye omuntu kyasinze geyezaako nga meseji ya mukolo olyawo ng'ojyakwesembesigo kakati ati bawandiika mikwano gyange leero tulinayo meeting notunuulira amazino n'abantu bagendayo abamu bagendayo okugeya twabaddeyo fekka nze nakolako ojofuna budde nkunyumiza meeting emikola gya mama Jade twakolako meeting nga ndimu naye omuyimbi yakola omukolo gw'okuwasa ne gufuuka okunoonya tebo z'ekivulu nakuzunga buli ane munguleko tebo kati atukwatire n'emaku kati nkukutte muli mu back stage ngenda kuwasa mpa sente sigenda kwekayira abantu ku mukolo nateeka abantu mu WhatsApp group abantu bava nateekamu abantu 3 naye lwaki ekintu ekyo tebakijjaawo WhatsApp group ekintu ky'okusonda omukolo ani yakireeta nata abasinga bakikola tho nze sikikkiririzaamu bye nayitamu nakyawa abantu n'abaali bannange eyansuubiza miliyoni amaiza mpadde $15 waliwo eyangamba mbu gwogenda okwetikka ekita tugenda mu bende ngaze titi wange mutikka ebita tugenda nabadde mu bende twakutandise bulungi mbuze titi wange mutikka ebita naye ekimu ku byatukolera waswadde nnyo babozi gemitule banyiivu ensi yonna kugenda Christmas n'ogiriira ku buko wasula mu ddiiro baakusuza mu kayumba kambwa baakusuza mu kiyungu kunyweza Luganda waswala nnyo waweebu mwe mwategedde story yange mumanye ebiri wa Ntambi era mama Jade Ntambi yagula omwenge omuganda ku Christmas kati noonya ate mwenge ogenda wa Ntambi yagula entaba Luganda musajja ku Christmas Ntambi omulaba ne mwanyi wamulabako abantu bewamba tugenda okukola ku munanda tugenda okulaba akavidiyo kakyusiza tugenda ku buko tonagenda ng'enviiri mansaladde akavidiyo wakasiba ne tugenda ku buko olikuwa nga ojja kutunalulira awo wa mama Jade ku maddugo olina wakikola otya ku buko neefuga ate wali ebijujulu banna kati bamanyiza aluguddemu paza gunja nkubira essimu Ntambi mbonye batunda endeku nze Ntambi agala kukola ku mpewo ndozi musumbuwa endeku n'omwenge omuganda kumbe ku boxing day Ntambi agenda kukyala wa mukyala nga kigwako yakyala ku lunaku lukulu olunaku lukulu kati abakazi bagala those memories it was a boxing day nnyo era abakazi baŋŋambye banyiivu abadde baagala obwagizi bwa boys dormitory mbakyala bugenda bwesala nkuba lipooti mususso bakuba bakazi bamwe ab'ewaka kubanga abakazi b'ennaku zino tebakyatya kulumba ajja mulo njagala kukulya era atugamba ki kye sirina mama Jade nikikyalitwanira naga njagala nkulye n'obugumba mbumekete otegedde bamalirivu n'okusingawo kyokola ki okutulya kyolo iyo bamalirivu era batukolera ne practice waliwo omukazi jo gwe nasanga ng'adduka ng'ajoginga ku makya ne mugaa kyekikudusa naga nkukolera dduyiro kagala kuwema abenga ya kukolera dduyiro ng'akagitambuza emyezi 3 ne mugamba onzise
Nayambe sawa yonna nkola ki nkulya ntuuka so omwaka 2024 gubadde muki gubadde mwaka gw'abantu bali ki solid kati tutandise 2024 omulaba watandikidde mayi 2024 ennaku z'omwezi 3 naye muganda wange ebiri mu ggwanga 2025 atandise n'amaanyi abantu bawera nkolokooto buli omu era ffe otusangidde makindi ejjambiya na ffumu ekidomola kya asidi otambula nakyo ejjambiya effumu n'ekidomola kya asidi kuba kati nno tugenda mu lutabaalo kuwoolera ggwanga nti omufumi teffumu n'abazzukulu ne bamala ne bagaa jjajjange yali muwoolezi omwana omuyira n'asidi n'omulambo ne gubula wano we tulaga wazibu nkusanze oyambadde ebyamagye mwetegekera kimugenda kuwamba gavumenti eno gye tugenda mu fight tomanyi jjajja mwami yatukolera ghetto structure era ne tuvuga nti ffe tulina amagye g'omumyala weegali kala naabuuza amagye g'omumyala gemagye ago magye ekyago ago gassigamanyi amagye g'omumyala ge gano agali ekikomando mulwane mwekube muzimbe amannyo mugaggyemu we are not concerned kasita mutetta kati anakuba munno noonyawo omukuba nga tokola ki nga tomutta so okuba omuntu bamwenako akakuku mwekube naye temwetta n'ebitundu ebitata balina okubimanya kuba ku ntumbwe wano tewakola ki entumbwe waluma muntu asanyalala busanyalazi togezako okuba muntu mu lubuto ayinza okubera mu lubuto akabengo kesibirawo tokuba munneeriiso omumwa osobola ati agenda okukuba tukuba ebitundu kipazo ku kabina eno naye ngumi enaano kati nkyuke nkyankuba omuntu engumi kabina enaano geetya pazo tokuba nnyo omuntu akuli mu feesi bwati kuba boonaakuba ennyo luzira waali ekimanyi nti luzira emiryango miggule tebagiga kuva mu myaka gya 9 emiryango miggule district 13 bya kibanda kimafia solid teri kuloopa si mu gavumenti ya mwami Museveni mulimu abaana n'ebyana aba abalaba n'asirika buli kigenda maaso akiraba tewali kye tukola kye batalaba ne baba bakwagaza ekintu kimu ossukke nze nakyewo nalaba gye twagenda ne bakasuku minisita omubuuzaako n'agamba njagala nnyo boys dormitory balaba minisita omulamba n'agamba ndaba boys dormitory buli kimu baba bakiraba just baba bakyabalese bulesi bakuwatta lubeera lunaku lumu nga bagambye okunoonya gye bakunoonyeemu obalabe singa polisi ya Uganda tekola nga tekunoonya bwe bajja kunoonya eba tekola n'olunaku polisi weekunoonya nga bagadde ku makyanga bakulirako feeling obawulira weewale nyokera ku makyanga bakulinako feeling ebintu byaffe bakunoonya otasaaga tatololetinga nose togenda kwereegana muntu yenna togenda kwereega kubanga tulina okubaako shalom ebintu bye tuyiga mu nsinga zino eza Afirika wandibadde ogamba nti abaana baba tukulembera alina obuyinza obugenda mu bbaala nga mezona nga kasiki n'ateekawo embeera ne security n'alaga amaanyi naye abaana abo bakiipinga low ne babeera mwana wa gundi abaana b'abaavu ffe bassewa nnaku emize emibi gye tususse kyogereko nnyo fe abaana abanaku kwegamba oba ekikolimo ky'obwavu kyatwambalira ddala kuviira ddala gye batuzaala ku bujjajja ku bijja byewaffe tukisazeemu mu linnya lya Yesu tusiibe omwaka guno 2025 tusiibe tusabe abaana b'abaavu tufuuse ekitagasa n'okutuuka okulowooza nti eno Uganda ffe tulimu ffekka fe abandi badde n'empisa yes kubanga bw'obeera ssewannaku nga ffeffe ebimu ku bituyambi kumanya bikusinga maanyi nakumanya nnaku nogawaye kino sijja kukikola ki sijja kukisobola ensi buli lwekugamba kakkana gwe nogaa sikkakkana awe wava emiki emitawaana ensi ekukakanya Shalom nze nali ndwaddeko buli kimu kyonna omuliro nengusala Shalom tulina okukakkana so omwaka omupya naguyingira gwogunyumiza biki ebitandise tutandika bwesibeera mu Kampala abaawo ebibaawo nabadde mubende nafudde taata wange omuto twamuziise jjo mubende saidi kiyuni ekiyuni namateetaawo tukubye ebidongo naliyeeyo nerikodi erabutida yaddawa jesika mwana wa Nyagundi ndabye ebinyuma mwali butida
mwali butida mu gwanga muno mwali butida era ebimu ku bye nandyagadde bano abantu boolaba batujjonkera abo abaana bali talented kyobula otuse n'obuuza nti yadda wa butida mwali yadda kati nanti bembuza badda eri butida none go babaka enchima sonde mwebali bayimba era bakola mubende muno mu kibuga abantu balina engeri gye bagira mu kibuga ne bagira naye mu bya mwe tubalaba pazo gwe tukola tosobola kuba ku for you page n'otalaba pazo video yabi mubali ku for you page omukwano gw'ebidongo guli nnyo mu byalo bano boolaba ekkololo tebasasula bidongo baliwo tuwaana okikuba tukwagala naye omuntu w'omu byalo akwata n'akatebe najja n'asasula ssaawa emu ng'ogenda kuyimba ku 7 nga waali atudde ne mukazi we so bakyawe endongo ekitiibwa yes era kyovudde olaba nti twasazeewo ne Gravity ne tukola enkudi Munyongo tour yagala nkunyumize gwe sad story omunyongo mu nkudi tour tugenda kutabaala Uganda yonna mulina ekivulu kubaba omunyongo mu nkudi tour oyagala nkunyumize gwe sad story abantu babadde bayayaana ne bagamba muyinza mutyo obutatukolera ki tuwa kubalabako abaagalwa abaffe ne mutaka atwaye enkudi Munyongo abantu bamanyi bafumwe batabuse report ezaze abantu ngabagala banagana bagala ki abantu bagambye baagala omunyongo mu nkudi tour oyagala nkunyumize omunyongo mu nkudi tour wala kumiza sad story about me nga neri wenkesa lwembala abantu bonna balina ki sad story kati bwe tumala okuva mu sad story Gravity kyava ateekamu omunyongo w'eggulu era omuwala tugenda kutambula naye nga Kafeero bwe yatambulanga n'omwana w'omuzungu kati music ffe twamujja ku street bino byolaba ebyokwekuba era kati ne Gravity tuli mu kutendeka mizannyo mugafuka balogi Fred Sebata yes kubanga bano kye babadde batugeeza n'okutuyisaamu amaaso mbulwaki temukola nga bamuze Road Fred ki Sebata akasimu ali ku stage nakonkonya wanu kagulawo n'avayo nga yebasibwati kakati kye twavudde tugana ne Gravity era tuli mu lyaso mutandika abantu era kati Gravity leero tulinayo lyaso tuli mu kuzannya omunyongo mu nkudi tour oyagala kunyumize gwe sad story kazibwe kapo kwali agenda kuzannya nga kagondi babayita baani azannya ng'ono bano abazina bakatumwa kazibwe kapo n'olubuto agenda banka katumwa ku mukolo endongo tugiteeke mu station amayanja ne Charles Sekyewa tugenda kuzannyira ddala emizannyo kubanga bano ekyabatwala ku Serena kukwagala kuba trend yaffe ate nawe waliyo oli wankwe kyenavudde nga Gravity tulina okuddamu let's go back to Salutus tuddeyo ku mirandira bamuze Sebata bino ebintu bye baali bakola nga Abdul Mulasi bwe yazannyanga swimming pool ku stage yayitanga pool Abdul Mulasi yasimanga ekinnya nga bw'aba najja agavubuka agamanyi ku kyalo kakisimira ennaku nnya ne bayiwamu amazzi nayimba nga ali mu swimming pool Abdul Mulasi yaleeta engoye ezaaka yajjanga ng'essuuti emasaamaza ffe twekoze ebintu gwe Abdul Mulasi adda neyo n'aseka nagala bano okoze eki Abdul Mulasi yajjanga nezo ekooti ezo ezimasamasa ezo eza aluminium n'akuba swimming pool ensi nebuyana mazzi ekidiba nga kiri wali kisime so Shalom kyetuvudde tusalawo tuzannyo omuzannyo gwe tugenda okutambulizaako ki bakwita ati omuzannyo banyaganya bajjukize omunyongo mu nkudi tour oyagala nkunyumize gwe sad story tugenda kutambikira mu bitundu by'ebusungundi muno mukyaggwe tumale tukkirire mu Bunyoro tukkirire mu Greater Masaka abantu bayayaana baagala balabe omunyongo w'eggulu oyo Gravity gwe yali ayimbako omukazi omuddugavu afaanana atya era twamufunye kyandiru bebi oli munyo omunyongo w'eggulu kakati enkudi ne beebuuza luna wetwakulala ebigambo etwakatulya pazo twawuliranga nyumbani si nyumbani wali olimba Bobby yakuba kiwaani n'atatuwa meaning n'akuba bada tetwafuna meaning wali olimba lw'abamoze lw'egyo lwe baayimba ng'abantu bagamba bakitegeeza ki
kyetaga kyo oluyimba olwo kyekikufuula creative okubeera creative mu art osobola okuyimba ekintu ng'abantu tebakitegeera nekibalumya omutwe kati bino byonna byobadde ng'olaba omwaka oguwedde jasi bantu kulumwa mutwe ate ne batatunoonya beekaalisiza ebyo naye tebanoonya kumanya bajje muffe bomba wa opinioni zaabwe ne beekaalisa naye banoonye ffe ba content creator abaabiyiya batubuuze wali mu mudu ki peni wagikwatisa kkono oba ddyo tulambululire kuba omuntu watuuka okufunira ekigambo gwe kyobadde olowooza ekimazeewo ebyasa n'ebyasa nga tokirowoozanga nako omwana najja n'akiyimba ne kinyumira abantu songo gye omubuuze naye kino kitegeeza ki kuba ffe buli kigambo kye tuyimba kiba kigenda kukulumya omutwe ekituyimbisa ebigambo ebyo mwe mulumwa omutwe kuba yayimbye ekikuluno mwe mwogere katugamba kati ensujju ejoleta ensujju emuki munyiige musanyuka kati ensujju nayo tugenda gireeta ebalumya omutwe bantu beebuuza ensujju erimu kipazo kati pakyevolo bw'owulira ensujju okimanya bulungi nti ki kyakulya bagiyita ki ensujju kakati obwongo bwoze njagala mbudduse mayiro 15 ensujju eno busooke budduke buli kwolaba omuntu yakomentinga ku nkudi mu mutwe gwe mugwagwa museegu muyitirivu kati nze bwe nakuyimbira ensujju obwongo bugenda kudduka era kati gwe nkulaba obwongo bwakati ensujju y'amatama ezinga akaboga bweti ensujju y'abala bweti eyajjero munda eri eki era bakyabagana okuyimba waliza ogedde ensujju ndaba ensujju emboobovu bweti yonna yayero eriko amatama kyeva nkuwangula mu kooti kakati teebereza ng'owekitiibwa omulamuzi akugamba omusajja yayimbye ensujju omuvunaana kyo kati kale oli maaso g'omulamuzi kati omulamuzi tayimba nsujju gwe nga bw'okiraba alina amakulu amakusike gegaliwa kuba ensujju alina amatama bw'okyala bw'okyevaamu otuzizi ensujju zibaamu amazzi ezo ziba zaabala obulungi eriko omuwuula ogwo gwe musango gw'omuvunaana okusala erimu amazizi erimu omuwuula erimu obusigo owekitiibwa omulamuzi kyava akuba emmeeza omusango ngugobi you compensate mumusasule era bano bonna bw'olaba babadde boogera nze nagambye gravity nemugamba tobaavuwaza onale bombidde nagamba bano abantu bakyamu Uganda Law Society netukubira munnamasaka semakagamba bano beetaaga kusiba twagala namba ya puzzle yes twagala namba ya puzzle but compensating bali not compensating twali tujja kuwaabira okuviira ddala waggulu mpaka wansi tumalira obudde kyobola ba UCC yongezi muzenega Westi wa nyombi temu tulina government tena sente zenaaliyiriza baana yakukwatira mu ddakiika ya 95 kitaata munnamubendo oyo yakukwatira mu ddakiika 5 ng'aguziza temulaala eri kasasiro wamwe trash Uganda mwe mugirimu mwekka nagala ku VAR nakapiripiri keddokolo kapikyolo aliwo abawulira byammwe bye muwulira bokka bwe bayimba teri bayimbi baayo mwemweka ne batugoba kubanga bo baalabanga tewali iki kati we wati wetuwangula kakati kyovudde nti twagambye nti gravity abantu bano baba batuleeseeko akanyaaga tugende tuzannye omuzannyo omuniongo nkudituwa oyagala nkunyumize gwe sad story so shalom simanyi lwaki nseka njagulambulekiramu omuniongo mu nkudituwa omukazi omuddugavu mugenda mutambuza mumulaga abantu bannange twali tuyimba ku ono yes omunyongo w'eggulu enkudi bebi oli munyo yasuza azinabo yasuze mu kikiri yali yarayira obutasuka agenda kuzinira mu gomesi mikono waggulu ng'ali mu gomesi bwe yeewunjula bwemusuwa kumusuwa so 225 ffe tumutandise tuliso kimafiya tumutandise bulungi nnyo twasimbudde dda tuli wala obwongo obunafu 225 muleke twagenze dda abalala gye bali mu birala ffe tumaze okweteekateeka era tutandika nga 17 kakati ndabye ejjambiya mu mmotoka yogenda temaani balaga mafini ogate balaga mafini bagiwagala ewakuleekaana omwana mugaye giwagale nga yabwogi
Hemasa masetu. Nabanguza n'ejjinja eriganda lino kwe bagiwagalira. Dakiika 2 bangisaako. Wagenda temerwaga muffin. Nibajja kugulako mmada. Ate mmada temerwaga muffin. Nombagana. Tusigala ali mu kkuba. Nombagana nkunuule ekibegabega. Enkunuule. Ffe abamu tetumanyi kkuba. Naye tumanyi okunuula. Okunuula bbunu. Ate engatto. Twage wagambye akadde engatega. Engatto tegenda kukola. Wagambye abantu. Engatega kutaasa. Engatto eyinza okutaasa. Kuba engatto. Nja kukwata kigere ki? Otiteme. So engatto tegenda kuyamba mulundi guno. Tere kuba muntu yenna. Nja kutema ekigere kyo n'engatto edde wali kisambagale. Kizine mikono waggulu eringa overnight kimale kizikire. Watuganda onaaba olumbagana abayayo osooka kubatiisa. Ekyo nekijja si muntu. Bamanya olutalo lwe tugendamu Makindye kutte wansi ne waggulu. So Makindye bwetyo bweri twagalira wano ebisinga mwe mutera okubiraba. Era goyeza okubimbulira kuba ffe nizo okuli kubanga gwe totambula obeere. Tuba tuli awo ku Palaso. Palaso. Ng'agenda kabira ku Fangoni. Byatandikira eri ku gundi ku Mpere Festival. Yamulumbye gundi yamulabye kimaafiya. Palaso yali ayimba. Kati we naaga okuleeta emmotoka ateekewo akacyankalanya. Ajja ateekyo ne ku bantu ba Palaso bayimbira. Wala Palaso nasigala ng'akyayimba. Naaga atujja bakuba. Ne balowooza byakusaaga. Waayise 2. Teyakubye essimu Palaso. Teyalabudde muntu yenna. Teyakoze kintu kyonna. Tebaakonkonye geeti. Baawalampye empalampi. Njagala okuwa okulabula. Ku channel yo nga sikutiisa wabula kugamba bayaye bagusale Palaso alidde ddire nnyo babuulira lwaki buli gwenda bagamba Palaso alidde ddire nnyo. Palaso yabasaamu ekintu ekyo ebitali byakusaaga. Ojja kulowooza nti Palaso oyo byalimu byakusaaga era nkikubuulira ate nno wandifundako oli gwe yabadde naye kuba yo oli abayagala kulabisaamu ng'akite trendinga ku social media. Nategeera nga bw'omanya akazannyo k'endongo kujubisaamu awo amawulire gakube kusumbuwasumbuwamu. Palaso alidde ddire ebyaddala n'ate asinga obukkakkamu era muntu mulamu era wakisa. Palaso oyo ye muntu alisiivinga buli mwana wa ne Makindye tugende wa Ankopi. Tugende wa Ankopi. Kale njagala okubulira Palaso omumanyi bulungi. Palaso enwana ye Sia Street. Enwana ye Sia Street. Ebintu bya Palaso si byakulabisaamu. Mbunda biseemu kiggwawo. Tutredinge kusumbuwa. Njagala okulabula abantu bonna mbabuulira. Palaso oyo nakugambye yakwata Moses Radio ne muganda we Wezo. Yabasanga mu bbaala. Yabalumba waka. Neverland. Oyo Palaso. Lwe yakubagana ne munno oyo yamulumba waka. Yamukwatira wa? Mu kizimbe. Mu kizimbe mu yamukubira. Jo yazeewa. Ku Fangoni we yamulumbye we nyinyini. Oyo no ye Palaso. Palaso tasaaga. Baba bajja kulowooza mbu tubabuulire. Omanyi ffe tutu buli gw'oli agamba Palaso bane mugende Palaso yakoowa bukooyi. Kula kuno. Nze nali mbaddeko mbutakkanya ne Palaso. Ate naŋŋamba Pazzo oyagala nkukyalireko. Simbaddeko mbutakkanya ne Palaso. Yagala nkukyalireko. Palaso Pazzo mujja kulowooza ebibi ebyammwe bye mubeeramu. Ngezaako okumukkakanya ng'awanise. Naye wali olabyeko ggwe ng'emmotoka ekubyemu amataala ng'abantu 10 oba 8 nga bonna bakutunuulidde bati n'amayinja ga minzaani. Nga mmwe muli 3 n'emmotoka ewa kamera igwe n'omulala. Kati omuntu atalumbira eri ku stage alumbira ku geeti ng'oyingira alumba ewuwo. Naye takutambala nga tokoze eki? Tomutambadde. Kakati kiri gy'oli okwewa space ku ye okumulaba obulabi obutamwagala oba okumwesonyiwa. Oba alumbye beebase. Palaso mukyankalamu. Teyatumye yeesitukidde.
palase muki mukyankalamu kijje kunze yaga puzzle njije nkukyalireko kyebayita okukyala tebiba bya mubbaala ate oyo omuntu aba mukambwe ennyo va ku bino bye tuli mu shalom bino bye tweyogerera ku tikitoko oli ebintu bye si byakuzaaga wakaawo nga wano bwoli naggulawo nayingira nagga akakatise ewuwo yenkyala eyali ng'eyakojja wange kamiliyoni yajjanga ekiro ku ddirisa lyo wosula ekiro kamiri yennyini gwewayisizaamu eggaali golooza lwaki kamiliyoni bannamawulire baatuuka nga bamutya buli omu ngagamba saagala kumundeke neebake ku tulo gwe ng'oyogera byoyogera takola ki takuddamu kati ekiro oba weebase ku ddirisa ng'olingiza nga nze kamiliyoni ggulawo oba yalinnye naddaala naye bwosobola okugula engeri gy'aba yatuuse tosenguka kakati nzize kugamba onveeko nga zze kwogera leero nkukyaliddeko mu ngeri y'okukugambako nvaako enkya tokiddamu kati gwe bw'oba munnamawulire oddamu enkyala gye bakyala abaana abo kamiliyoni yabatendeka tebatuma mubaka tuzogambe se kyagirabye ye kenyini yeyetuukira ate asooka kugamba kyobadde omanyi naakutuukako nedda kakati nvaako ndeka era bangi be yakyalirako mu biseera bye bannamawulire ke kali akagambo kewawulira ho tombuulira oyo yali anzise oyo omulaba ajja kiro alumba kiro ye Bobi Wine bwe yakyalanga ne Bobi yakyalanga bwaki ne Firebase Army yonna ne Firebase Army ngolaba Ibula Kabadia bakasanova asibula Kabadia ono jajja wa geto kabaya ebale nnyo jajja bucha ali ku muggo bwati bakusazeeko omukulu akyadde kakati ekyo nja kukikomyawo naye ebyedda byalinga bikamanke befumitanga ebiso nedda olaba ate awo mu music wa Uganda tubadde tetunatuukawo tugakwefumita biso natuuse n'okulowooza nti bano ba Misa Kisemakula ba Geoffrey Lutaaya abakulu mu music beetaaga batwaleko abaana mu retreat ng'ekyankwanze eyo oba jjinja nga bw'olaba NRM bwekwata ababaka ba parliament nga bakajja mu house ne bagamba naye tugendeyo weeks 2 mubeeko ebintu bye muyiga ng'ovuddeyo isingiro ovudde Raakayi oyige protocol bambala batya bayimirira batya boogera batya honorable kugamba naye omulimu guno Lwalukagaya guyimba teguli mu interview buyingiza buli avudde gyakoze ati gyavudde why nti Uganda is a peaceful country. Uganda is a peaceful what? Country. Ng'ogyeko bino ebyobufuzi nti bonna balwanira okubaawo tonsuuza sikusuuza. Uganda bw'oba toyingidde nnyo bantu tebakuyingira. Uganda oyinza n'okunoonya owa poliisi abantu bamenya amateeka wano Uganda. Genda ku bitaalo olabe ekiro. Obisanga mu nsi yaawa. Piri wano. Njagala otambula ensi yonna ogimaleko olabe w'oli bisanga. Genda wano ejjuba buli kilomita emu road block. Tuwe. So Uganda yensi gy'otambulamu n'okuba ebitaala owa poliisi n'akutunuulira. Anyway, mutamidde naye muvuge bulungi kale mugende ewaka. So embeera eyo ey'abavubuka ffe abazaaliddwa ku mulembe guno kyova olaba ekyakafyu twali tetukimanyi ojjajja mwami yakyogeranga ku TV nagamba kafyu nze nali simanyi kafyu ebigambo ebipya simanyi kafyu nze nali sikimanyi kalantiini. So eddembe eryo eringi n'abavubuka obutamanya nkola y'amateeka balowooza bakyetwala newankubadde baba basobola okukwatako
naye olw'okwagala okukuleka nga ekiri mu Uganda nti a peaceful country whereby ovuga emmotoka tolina pamiti osobola n'okuvuma omusirikale otegeera ogenda abamu tuvuga ku makubo okwo tetugobererangako layini ezo kubeerako obugambo naddala ku Masaka Road gyetegereze bakugamba wano sigala mu layini tovatekinga omulalu n'ayisaawo gwegenda ku luguudo lw'e Masaka olulabe buli road sign kweri nti wano emmotoka zitambula bbiri osobola okuyisa oli nasigala byonna mu Uganda abantu tebafa they don't care otegeera era wa poliisi asobola okukwata awo ng'oyingira lya gundi ng'oyingira Mbiriizi we Masaka waliwo akasozi bwoti oba oyingira Mbiriizi Lwengo abasirikale babeerawo nnyo naye ekyamazima akaserengeto kali kawannyo abantu eddembe kuba kalungi omuntu ayisa n'ava muki mulayini kati bwe bamukwata n'amubuuza afande ate enkoze eki mukazi omusirikale kyava nti waviiriddeko eri ku layini nti toliraba nti layini ekulaga emmotoka emu ate gw'ojjidde mu layini ndala ate neweekambuwaza n'okwekambuwaza so emirembe mingi gavumenti gyewadde faavuuka naddala n'abayimbi abayimbi gavumenti eno yatwagala nnyo kuba mugikolera musanyusa abantu yes ndowooza oba ke katokeni yako ndowooza baatula ne bakagamba ako tukabalekere nga temuliimu Uganda yandiba so katokeni yako gavumenti ke yatulekera tukakozese bulungi whereby ogenda ehoyima ekiro n'ogenda mu Kyankwanzi ekiro n'otambula mu malungu tulabye omuntu n'omu akola ki mu malungu ekiro n'oveeyo mu biguudo by'Ekyankwanzi ekiro ssaawa nga 8 n'ogasigenda kusula Kyankwanzi nze ngenda kugivuga emmotoka nsula ekiboga n'otalabayo yadde omusoto ogusala yadde ekiti ekikkiise so katokeni yako tukakozese buki bulungi tukakozese bulungi bannange tukakozese buki nebyo tukola babiraba naye bagamba babayusi baneetereza baveemu abantu muganye fe Shalom kankubulire bwe tuvaayo ne twogera ku bintu bino tewali kye twagaza abavubuka abo kiki mbulamu ennyo kyakusinga nti mmotoka gyatalina nyumba gyotali mu kuzimba ebya ssente oyinza obutabimanya nnyo akawunti y'omuntu eyimiridde etya nti omuwulirira bubi so tubagamba tetubalinaako buzibu beetereeze kubanga ate munnange kijja kuba kibi nnyo kuba bino ebintu bwe bituukawo ati zayendi obuzadde famire yo tebalina buzibu okugamba wajja nnyo wajja ssebo wajjanga kiddo tokyaddayo naye buli muntu bw'alaba giwunye ng'akivaamu abantu bangi wano baalya ssente za sipapa nze omu ku baalya ssente za sipapa mukama wange nsabamu ebizibu byali mukama abimuggyemu naye buli lunaku ngenda yeruzira kinnuma na omusajja ono ebizibu byalimu nasigala kumusabira kyokka kyosobola okukola kyokka ate nga talina yenne kyeyakolanga kyamaanyi yali muntu anyumirwa ng'agenda awa abantu sajja wattu simanyi nangeri gye byajjamu so Shalom embeera bwetyo tetujja kukigenda mu nnyo diipu kubanga kyano yaffe tetwagala tugizimbire kwa abavubuka balowooze embu tunoonya bintu byabwe bye balimu tewali beetereeze some of us we are fed up tulina abaana baffe wano tititi otegeera tetwagala bye babeeramu bubakuba engatto lwako baffe naye ku TV wano twateekako YouTube for kids era nagamba bazadde bannansi abaana bane tebawulira balaba Kokomeloni tebawuliza byange kati abaffe boterake batereko YouTube for kids batereko Kokomeloni lwakuba Namata agala Namata is a good fan of enkudi mulita omwana wange akuyimbiremu Namata yasuza azina Namata amanye enkudi lunabe anyomerwa enkudi kati alabo balaba YouTube kids ne balaba Shaki Dudu oyo wa Farid Shaki Dudu bwe bamala fenero kotera fe enkudi naye nga bazaagala Farid agala nnyo sad story n'amasanyu ga bulangiti Farid omwana muto era kati bali mu kisenga bali mu sad story masanyu ga bulangiti obuwomi bwa bulangiti paza abaana abato bulungi nnyo nze ndabira ddala nga abaana bange mbaleezinze bulungi bali updated abaana bakuliza ku nkudi ne masanyu ga bulangiti bali updated paza ne bakola this service anti kakati nze ekyo si kirungi kyo bakolera Shalom abaana bo bawo obulamu
olw'okuba gwe wabonaabona nnyo tobonyaabonya nnyo baana bo manyi mulina enkola eyo ffe maama twabonaabona ffe ku kibuga twatandikira bwayise ennaku neetuluma ne tusula ku street nammwe musule ku street tokola bwotyo gwe lwana entalo zaaki z'abaana bo bwe banyumirwe ne geemu bagulire abaana bali mbateereko omuvubuka yenna ali eyo ayeepaaka waliwo bati abavubuka boolaba abo abatalina byakukola njagala obbabuulira bipisi byabwe ebyo bye balina ebibalemesa okukola twabigulira abaana mu kisenge tebannaba na kuyiga kwogera bagende bakole bavemu ebyo simanye nga bw'oba oti oli myaka 29 ng'oli ozannya PS nga tonnaba kukola nkubuulira sooka okole kubanga nze PS nagigulira Faridi wa myaka 5 tebamanyi nagikozesa nagigula miliyoni 2.3 kakati bw'obanga okerera ku PS obudde ne buziba manya nti oli yakigulira abaana be kyakuzanyisa ekyo kitwala nnyo nti bw'ovaawo olowooza obutalowooza kola abantu balowooze ku sayidi endala ey'okukola saagadde nnyo waliwo ababinyumirwa bigeemu ebyo naye mbadde njagala obbalaga nti banaye tulowooze nnyo okukola buwanguzi bwereere buli omwana awangula n'atakola abantu bagenda kuwangula nnyo abaana b'abantu katonda agenda bbawa obulamu nakirabi ate ffe abantu tugenda kwongera obbawa essanyu man of God 225 ndaba ababaka ba palamenti bangi tebagenda kudda ataazimba mizigo eno yessaawa atandika okubirira obuyumba bwa bumalirize ekyo nkirabye abaana abawala bagenda kufuna nnyo embuto 225 man of God era ate nakirabye nnyo mu January ono ne bazza abasajja embuto zonna zirabye zakutewedda mu January leero 3 abantu bafunyedde embuto kazo mweziri mu gw'omwenda we are expecting so omwaka bagenda gumalako banakazadde beggwanga nga bali pregnant ekyo nkirabye man of God okirengedde omwaka gundaze guno Shalom oyinza okulinnya ennyonyi 225 Professor man of God ntwala amafuta for the first time yasabira mu naye togenda mu nsi y'amaanyi oyinza ogenda e Congo man of God Congo Kinshasa tukisazeemu ekyo mukama ddemu akulage bandave ba mukama nti oyinza okuyingira bandi y'abakongo n'otandika okubalungonza mbe mukozi mukulukulu babayo genda kuyingira man of God awusigenze kweyerusa abakongo abasajja kweyerusa tekeko ne kalipstick kalipugala nga kama samasa otandika okuyimba olulingala esawa nyanzira mu ndongo man of God ngora bye bubi man of God so ono yetulaga Shalom omwaka bwotyo bwogulabye ensunyu festival egenda kubeerawo abantu bajinsaba kubanga Shalom sente nazikwata bubize najja mu nkudi nazikyakalamu kati bakamaabo bademba kuweeyo banyambe kubanga ennyumba gye nazimba nayo Shalom eremedde ku plate ennyumba eremedde ku plate bakama sente nazikyakalamu abali bakama ba puzzle nazisulamu ku misti watala kairina ntale mwasula ku misti ebinkuduulu okweraguza efujjo okwambalanga bwensanza okwagala oyambala zirebo esawa zoyambala zizo okwagala okunya perfume esawa oginaabiramu togijjaako sente abitex yazimpa naye nazikyakalamu kati bakamaabo bakama bange omwaka guno bampagireyo ogusemba ate bona azikozesa obubi tugenda kwesiga tukyagamba yalumwa ku musota mboneredde webbe mu kifuba Shalom siriddamu senga mujja mu nsujju festival siddamu kwesa sente bubi siddamu kwesa sente bubi naye bansaasire nga ennaku yali ennumye nnyo kanyina okwenaazaako ku nnaku ngonasoka lekubeka enfuufu nekubeka enfuufu nebakwata ombaka kadde kikumi mbeereko omusanyufu ate mbeebaza tebampa nsaasaanya
na nkozesa yazo bo baza sola ku mulyango ne banga genda ofe tubane ekintu so era n'ennyambala bagicomplaininga ko nnyo wayambala engatto kuba nali njagala okukansa Shakibu gye yakuwa nali njagala okukansa Irene Ntale engatto ngeri muri bweta agere kawuga muri bwekati mwakikuba nnyo engatto nekyagireetera obuzibu yayingirwamu omusenyu engatto ogwa biiki omusenyu gwa biiki kilo 2 noyambala foiro bagamba wayambala ddala nga Masaka nali kuntujje omuwala gwe nali njagala okukansa Irene Ntale esuuti n'emusala so omwaka wa 2024 gubadde gwa disappointment to me wayambala esuuti ng'emasabasoti bwe yagiye koonako n'emusala omwana n'agamba ogenda kunsiiga tetenansi so Shalom omwaka ngetinze disappointed guba gugwako ate mukyala kandida afunta obutama n'emyaka gyakweka najjonkerenko kugamba omwaka ngumaliriza mu nnaku wenti bwengumazeeko ndi awo mpola guwedde bwe gutyo tugenda mutwaziza omunyo omunyongo munkudi bagala kumiza study story era ate abantu babasabye ekivulu boys dormitory naye obuzibu bwa sente omukwata ku sente mutabuka sente zitabula naleeta omulimu nembabegerako kye nababegerako nemumaliriza nga mumbuuza accountability azifu twali tulimye project ya butiko nti mwali mumbuuza accountability so omululu gwali mungi boys dormitory nokayanira ebyenfuna sente zatabuka boys dormitory sente ngawo zatabula Kasuku wali atya Kasuku dalina tabbu gyali Bruno Kemwali Pawalavu Kafumisi yali saka yimba akapya bakayitayi bambe yeke kafuluma nakabinga gaba kafuluma ddi na wadi eno mwaka gukole disease award gwe NBS ya kusanyuka TV bakulonzenga artist ngewaga ojuke bayogere bigambo mu May noga bebe kwanya kundanga artist wachogero ocha artist of the year of the year era kyatuukiridde baba the artist of the year sanyuka bakulonze lidde nekijanjalo kibadde kindalidde kumanya banna ebijanjalo mu January ojja kinalabika kitya mu kamera kakati bebe kuulwo list nagyagadde naye n'atateekamu best traveling artist of the year asinza okutambula omuyimbi asinza okutambula era ekyo abawagizi tebabadde basanyufu ne bagamba oluyimba lw'enkudi not even a song, it's an anthem. So Uncle Bebe njagala okumwebaza naye tiyakoze kimala okuteekawo category ya most traveling artist most booked artist zeetaaga mwezo mu category ezo most booked mugikwata bubi you busy booked but yoyimbira mmeka twagala otulage nti oli most booked ngoyimbira mitwala ngoyimbira gasiya wakategedde akantu there is a way for being booked when you oyimbira bia jango mpisizeemuko bia bano bale aba hosting night mu bala na abayimbi b'ennaku zino tebakyayimba era obugagga bugenda kuba buzibu omweno generation abayimbi ogaggawala abayimbi b'ennaku zino bayimba kikutte tugende tukikube tukakase bangi abayimbi ebivulu bya Christmas ne batafuna alaba abantu bangi oyagala ogaggawala nkufunire business efuna ku bayimbi b'ennaku zino bingire boba promoter bwe bukyasinze kati ne bwotamuwa sente kasitajja n'akakasaba followers be ku TikTok mbwayimbye yakikubye ne bawanyika bati ne bwotamuwa mumwezi omusajja akola yakikubye era bangi bewalabye ku bivulu kubanga nze manyi ba promoter nkulidde mu business manyi ba promoter nga ye bwakuwaako ezisooka balance tewali gwe puzzle can be a good manager wakati you know you say can be a good manager good promoter bagambye bafunye balance omanye obuvano obudde bafunye balance abasinga
bapromota bamanya nti abayimbi b'ennaku zino baagala nnyo likes and following n'okuba praising yakikubye abantu bawandisa emikono baleekaanye era bangi tebafunye ssente ku Christmas titibafunye era kijja kuba kizibu nnyo abayimbi b'ennaku zino gaggawala kubanga bayimbira likes and following tugende tukikube kyakutte mu nkuuka tugende tukikube kyakutte ku Sheraton ate no Abitex wazzalawo osobola n'okumwegayirira naga so kati yeyembera abayimbi mu bayimbira kigenda kuba kizibu nnyo gaggawala abayimbi b'ennaku zino yensonga lwaki Misa Kisemakula Lutaaya n'abayimbi abaddirira mu katalogo yaabwe bagenda kutujooga nnyo kuba tetugenda gaggawala ate nga teffe aba generation eno twandibadde tukola ki tugaggawala kyovula kati ate ebyo ebintu tokyabirabamu ba gravity bafuuse basajja bakulu nange ebyo kati tosobola bintwalamu bijangu okikubemu kikutte leka neme kubeera nnyo booked nsigaze demand mu bantu obadde okimanyi nti Juliana amala emyaka nga 3 nga tafulumiza luyimba naye bwe bajja nga balamuza tosobola kumubiitinga omubiitingira watono oyinza okuba n'oluyimba olwokya naye ku booking wanaakuleega gampa 25 kubanga waliwo demand ye talabika osobola okubeera booked omwaka mulamba ye n'asituka omulundi gumu nakusamalizinga wenna sente zonna nazikuŋŋaanya lumu abayimbi b'ennaku zino balina ekyo kimusanyusa nnyo genda n'akola kaposta nagaa ku Monday ndi kiyindi babiteka kusaasa nati n'ennamba z'abayimbi mbira kusaasi zaabwe booking ya weekend nnyo nga bweri ngenda yimba ekindi ku Mwalo nyimba ekisoga nyimbe ku Mutima Beach malirize mukono aba ayagala kukakasa bantu bafollowers be mbadde manyi just aba booked bw'ali busy kuba nina abayimbi bengi affe tetuteekayo sho wama siku nene siku yakutasinga obutadde muloga ate in fact gwe bipazo stazenda bezizo nga ate bamaze okuyimbayo anti era noteekayo siteekayo reason why bw'oteekayo abantu bajja kulowooza olina nnyo ategedde nze siteekayo okuma abagaggo kakati onagenda otya agamba abantu bakuyambe titolinaamu ng'ate bakulabye omwezi mulamba obadde oyimba buli lunaku oyenga bagaggo n'aba mukodo kati abayimbi ateekayo n'atulaga mbu ali bize naye nga pocket yakuna baposinga kuvanga 25 paka 31 paka nga lumu ayimba ki era yayimbidde sente mmeka wagenda okukyala kati n'abeera nga shonnya mitwalo 5 oba sho 8 ze sente mmeka twala 5 size milioni mmeka nnya kakati nze kyenva nsitukeemu nengenda ku kivulu kya Lutaaye Kayunga nazinga nakuleta milioni omugwagala milioni 8 Shalom omugambe 8 tuba ayagadde endongo y'olunabo ogimanyi omusajja agamba ku simu kale Shalom omugambe nze munnaga oli gwali ondeetedde buloka mugaye 8 banago baafunawo yayimbye ku Christmas akayimbidde kakadde ate nno ng'alabika muyimbi wambavu yaliko yayimbidde meka bamukimbye ekisaasaawo yeyali akakyemmanyi kuba ali agaba kakadde gwe yali agambye ajja kukoma ku 3 n'obugaana kati gwe baalanze kyemmanyi bamuwadde milioni naye nga najja n'akanka bulenge alina oluyimba olutambula kati so abaana b'ennaku zino bayige bizinensi abasajja ab'ebulaaya abo bannakenya industry munnakenya agundi alamulira mu ddoola ono muvubuka poze tomuwa sente mu Kenya shillings bali ku ddoola Diamond Platinum Harmonize Rwanda abanyarwanda bazabeni bali ku ddoola abakongo bali ku ddoola South Sudan ddoola ba John Frog wanofa bakyali mu shillings excitement excitement and arrivalism excitement being excited buli lwokya mukanyo buli lwobeera excited mu music business you don't get money promoter bwakuwa kakadde ng'akubira ne promoter munenga agamba oyo akakadde ajja kukola kafuna k'amafuta n'ezenjaga muwendo kyoyo gwagaana
nga bakukaba semberezanga endulu Arrivals mu amaalo nakikubye n'ensinga gravity nakikubye n'ensinga abantu bankubidde endulu walabye abantu bankubidde endulu nze nasinza okukuba kiwaatule kati nze omu ku bayimbi abasinga okukuba kiwaatule naye walaba nkeera nsagambiza tewayimba nakulaba ng'olakula akazindaalo olugulidde ku pata abantu ne balyoka ndi ku kyogero abayimbi mwetambulira naaba ku kyogero kya mukadde wange naaba ku kyogero nekisa abantu batemu nnyo kati olaba abantu abakugulako entala abo abakazi ba mukyala Kandida akulanga ki tomumanyiyo tumusinkanangako takulabangako talina namba yagifunako olwo lwakusindikira kasasiro we mu inbox yo akwefasa toli kyaliwe ali mu nsi ye ate era abantu abamu bamakinga sure nti ne ku nsi ne mukabuli ne mu ggulu tetulina we tujja kulabikira mbulamu bwabwe kati nga gwe mukyala Kandida tetugenda kulabika ne ku mazika g'abaana baabwe kakati omuntu mwefase ng'omwefasa mpola no nze atagenda kulabika na ku maziika ga jjajjaawo oba agakojjaawo oba kuba ekika kyammwe isiriiyo njagala abantu balinga okwesonyiwa abantu mu mitendera sigenda kulabika ku maziika g'omwana wo ng'afudde yes sigenda kulabika ku maziika ga maama wo oba kitaawo waliyo abajja okulabikayo naye sinze nga nange wange waliyo abajja okulabikayo nga siggwe lwaki onneefasa nonnemerako ennyo sirina we ngenda kulabikira mu pulogulaamu yo ya bulamu abantu nno bakiyiga ekyo omuntu atalina wagenda kulabikira mu pulogulaamu yo ya bulamu nga tewali wagenda kulabikira talina wagenda kulabikira kubeerako na simu yo terina mukolo gwe mugenda kusinkanako nti bafidde nga naawe kennyini okirabira ddala yadde bagamba mbweso tesisinkana naye abantu tebasinkana Shalom waliwo abantu b'omanyi mu nsi nga tolinawo olirabikira talijja mukuzira baffe waliyo mu Uganda abantu b'omanyi mwerajange mbalina tulinawo olirabikira nange siri muziikirako wadde afiiriddwa nange talinziikirako kati lwaki gwe oyagala okulabikira nnyo mu byange ensobi gye bakola sirina we ngenda kulabikira yadde okusendinga condolences kwe condolences yes yadde okola RIP nga tojja kikola ku bulamu bwe sijja kikola ku bulamu bwe nga nawe bw'otajja kikola ku bwange lwaki onneefasa nze nneefasa lwaki nze kannyumba nnyina mmanyi abantu bange abaliyoziika abawagizi bange bwe abantu bange nze Kafeero bwe yafa nayagala okuziika naye saagenda nagendayo nennima ku malaalo kuba nali mwagala naye waliwo abayimbi era abaafa nga sigendangayo abafudde ng'otegera ng'olina Kampala sigenda nosigala ng'oli ku bibyo nosigala ba Faridi nga n'abamu bali mbazi so abantu bakiyiga ekyo so Shalom ensi bwetyo bwekola ki ensi bwetambula abantu baleke kwefasa nnyo bantu so omuwala na mukazi namulaba mukyala Kandida atwefasa tolina wogenda kulabikira ku pulogulaamu ya muntu muveeko asigaza abantu be abamuwagira era we twebaliza abantu tugamba kama baffe mwebali kutuwagira batulaze omukwano mu mbeera yonna tetutuukiridde tetuli perfect naye osangamu abakoonamu ababo nabakoonamu naga musajja waffe tubirabe bikusoomooza naye tukuwagira bakuveeko okole mu Uganda ya leero okole bakuleko okole so Shalom obulamu bwe butyo bwebukola ki bwe buli so abayimbi tutunuulire nnyo okwesitula mu mbeera zaffe za bulijjo bino tetubyogera nti naffe tuli bulungi nnyo naye tubibagamba according ku experience ate twali tufunyeeko ebizibu ne tugwa kakati mu mbeera eyo babiyige tusobole okutambulira awamu fujjo si ddungi arrivalism si nnungi giwadde omuliro si nnungi tujukume excitement si nnungi datululwa abanya excitement si birungi mubireke nkubye yiti n'okyamuka njagenze manyi nagenze wa Bebekulu simanyi Bebekulu mukube sho ate gye wagambye okumukuba sho ye yategese kale gwe wakubye sho ye yagenze ne sente ani abawangudde so wetubadde tujja bbanga ne puzzle
nga tuyise biradde mu week buli Friday ku Shalom 256 Shalom 256 mwebale kulaba mwebale kukumira ku mukutu bajjukiza Victoria University nzira kusoma mu January Victoria University ozeyo kusoma ndasoma mateeka nange nsoma walukaga yampa omusomesa naye kigenda okunzita fine tikyandidda nzita buli lwenjogera oluganda fine ya mitwalo etaano mwagala luzungu ne buli lwemukubira essimu tutandikirawo. Good evening, Mr. Andite. Good evening, Pastor. How are you, Mr. Andite? So where are you, Pastor? Yes, good evening, Mukasa. So where are you, Mr. Puzzle? I'm in Makinde. Yeah. Badano Makinde. Fine. Ekigenda kujja kusoma. Omusomesa akusta fine. Fine ezinsu. Mulwogera oluganda. Fine. Katama gatu kagambe mu agebe interview gikole mu luzungu. We wagenda okuva akabasa. So Shalom wetuli omwaka tugulaba gugenda kutambula tutambule tulabe ekiva mu yebirako. Mbajjukiza Victoria University eri awo Jinja Road aba match intake egenda maaso. Ate ekyenjawulo ekiri ku match intake buli asoma ogenda kufuna free training eya artificial intelligence oba IT. Genda munango obangule AI kwati kati the future is digital. Genda obangulwe ne course ndawe eziri bachelors ne masters eri awo ku Jinja Road opposite Workers House. Ene mbajjukiza mu ne bannaffe abanana Herbal Mouthwash amanyo galuma olera luddalumu akamwa kawunya oyina woli ebinyogoga manyoga kusumbwa kwesa nana Herbal Mouthwash obenga okola ki omufuna yakasibwa National Drug Authority asangibwa mu supermarket n'abali ebweru osobola mufuna manduka gonna agatunda ebintu by'abana Uganda nana Herbal Mouthwash mukwese kulwamanya amalungi atenga malamu watuli twaye ne pazo mpola onya bagala okutumirako amasimu eddaga kuttamanyi njagala okutumira abantu bange bakama bange abampadde obuwagizi omwaka guno wedde bakwagadde puzzle ebulaaya ne kuno bebali nnyo bebalire ddala bebali nnyo tebajjanga okwo nkikola buli lwenfunye omukisa nobeebaza ate bwe mmala okubeebaza sigattako kintu kirala kuba be bakama bange twanza nnyo mwebale kula Shalom 256 mube subscribing asa notification account akadde ka save nga bikotekayo konna akapya obenge ukafuna bye bye Shalom.